ate ettaka lya Kabaka ate n'ettaka lyaki eddala. N'abanyonyodde nti mateeka tewali ttaka lya Kabaka. Amateeka ago gennyonnyodde nti tewali ttaka. Ne mbanyonnyola engeri etteeka ery'ebyaffe byagamba abantu traditional ruler ab'ennono baddizibwe ettaka eryabagibwako constitution ya 67. Kwe kugamba nti munnyonnyole mulabe ettaka ki eryali eryabwe mu constitution ye 62 ebagibweko mu 67 awo tulyoke tutegeere. Ne mbaga nti nze nga bwendaba nga munnamateeka nze ettaka eryo teririiwo ate nga n'etteeka eryo likyalina okuyisibwa Article 274(1) of the Constitution libeeramu to conform ago mateeka gennyonnyodde. Ago mateeka I have not invented anything. I won't explain that. Ago mateeka y'amateeka naye ekyo si kyekyabadde kikulu stopping activities. Ne mu stopping activities waliwo abantu already abaali bamaze okufuna titles. Abo nakati tulwana nti waliwo ne keesi ey'omukadde eri ku social media ng'alina title already abaddewo bananaga person eyafuna title eno ey'okubiri nga bano tebana detectinga problem atambula ng'akozesa institutions zaffe wadde tugezaako but interpreting other people tenaba kusinkinga. Secondary, corruption kizibu kiyimiridde. Tulina kitunulira nti however much tulina directives fabazi implementinga ne betu implementinga nabo tetufaananya cause. Kyenava nkugamba titetwanditadde mu poliisi abantu aba IOs abo ne baba nga bonna at least balina diploma in administrative law. Okusinga okulowooza nti ba IOs nga bwe bavudde mu regions ezitakkiriziganya na omanyi system ya wano mu Buganda eri separate and independent. Olese IO avudde gye baga nti ettaka lyaffe liri communal n'abeera IO wano emukono ng'ettaka lya muntu, ekibanja kya muntu, ekibanja kisikirwa ate ewaabwe ekibanja tekisikirwa kijja kibeerako obubeezi buli akoze eki. Nze nga ndowooza nti we need to take these people for further courses. Ng'abatongole they are not part of the central government. Tebali sensitized on anything as far as land is concerned. Eyasinze okuwa amakula, eyasinze okuba nga alanya, eyasinze okuba nga yakola obulungi bwansi yaweebwa okuba omutongole wa baffe Ssaabasajja Kabaka. Of recent baakamala okulayizibwa Oweekitiibwa Honorable Minister. Ne criteria gye bayitamu okulondebwa nze RDC sigimanyi, but I'm seeing them era I'm respecting them era nkola nabo. On several occasions bw'onojjano mu mukono analysis ne research gwenkola endaga nti Nakifuma is now topping the insecurity mu land. Tenure system e Nakifuma, Buganda Land Board, Kabaka's land, public land and private mine. Kakati ekivandulo ffe nga bwe tukiyita honorable, abo ba land grabbers oba ba estate developers bo batambula buli kanaku nga banoonyereza ebibanja ebiriko obutannaba kukkiriziganya. Mwagabana tata wamwe bwe yafa mwafuna omusika, mwafuna letters, mwakigabye mutya, tugenda kuyamba ziri eka mmeka ate bo balina nyingi okusinga wano. Ne bakugamba balina eka 30 kati katukituuleko ne bakola endagaano tutunze miliyoni 240 naye ng'ono agikoze bamuwadde miliyoni 2 kugira ng'agula omugaati n'amata. Ne bakisaawa kyonna mu lunaku lumu ekibira ne bakiyiwa naye nga balina consent okuva ew'omutongole. Ekikulu okunyonyola nti sisitemu yaffe ekola identifying ebinankani ebyapa ebifu naye okubisazaamu tetujja kumala. Amini bamugobe ku ttaka eryo omukazi yali mukadde ebalwa n'efuluma mbeera awo eseeta w'embeera n'enkuba mu ngalo nga nsanyusa. Wagenze n'entebe nga meeya wange wa Nuupu
naye baagala twala ettaka ly'abantu famire z'abadde 3 awo n'okola order RDC muyimiriza awatu mukitereeze nabo ne babayimiriza. I'm very happy tweyanziza nnyo omukyala tunaba RDC bana wano oba bataano kati abamyuka benga bana bonna bakwano bange nkakasa bwe banaakola nga bw'osabye mukono egenda kutereera ebeerenga Wakiso ebeerenga ebitundu ebirala tutabenga tusanyuka busanyusi. Nafuna ku ttaka tulina ettaka lyaffe Kabaka lyeyatuwa nkoyoyo famire ze nkoyoyo gwokuna naye bambaddeko yiika 10 nenfuna n'ekyapa ebyapa 3 era mbirina ate bitereevu terina buzibu n'ekyapa kyendina wensula esseeta era waali wa maama mukyala Ekirya Nabukomagala so kati sirina bweraliikirivu. Wamugambye ng'omuyita ayogere ku kyo nga mutegeeza nti ebyapa ebiri ku block 530 byonna bigenda kusazibwamu ng'ate bwe ntunuulira mukono yonna kwetudde eri ku block 530 mbadde njagala okwongera okutereezaamu awo tunnyonnyoke bulungi awo wasigadde wankubiza omutima nga guli waggulu nnyo ng'ate ndaba ow'ekibanja alina ekibanja ndaba ye ate engeri gye mumwogerako mumulumirirwa okusinga abadde n'ekyapa nga ffe ab'ekyapa munaba mu kansolinze tugenda kusigala mu bbanga tetunangeri gye tugenda kuyambibwa. Mpulidde omuwendo gw'ebyapa ebisazibwamu nga n'ebyange ebimu byafulumira mu mawulire kati simanyi oba byebimu ku byo ebigenda okusazibwamu. Ebyapa biwerera ddala nze kumpi byonna bye nnina. Nalabikidde mawulire nalanga ekyapa kyange bakitaddemu naye nze ekyapa nakifuna ekya mayiro naye nga ne liizi yali yange ebiwandiiko ne bimpeebwa ne mbireeta mu land office wano ne bankolera ekyapa kakati nze simanyi gyengwa oba byonna bagenda kusazaamu nsigalire awo oba bagenda kukola batya kati kyenjagala okumanya liizi yange ate ne mayiro yange ebyo byebyange.